kati government yetuyambe batwokyereza ennyumba nina abaana bendabirira mukadde ali mu ddwaliro essaawa eno yazirise naye mazima ddala buno buba bwenkanya. Wano mu Kampala Wakiso n'ebitundu ebirala ebinaanye Kampala buli woyita emboozi eri ku mimwa gy'abantu yakusenda bantu ba mu Lubigi mu kiseera kino abataliiko we beegeka luba. Alabye obudde bubayiseeko ne bagikumako omuliro ddala bwe libanga si kkobaane lyakubba ttaka lwaki obudde bwe babayiseeko basazeewo kwokya bwokya mayumba g'abantu naye bazze ne bakifeesi kuva mu Kisenyi bamenye ennyumba zonna baziye buli kimu kyonna n'enzigale zonna kye bamenye kye batwala. Wabula bw'otuuka mu Lubigi n'olaba ekyatuuse ku bannansi toyinza kukkiriza nti ate waliyo ebitundu ebirala abantu gye bali mu kugenda mu maaso n'okuyiwa ettaka mu nnyanja n'entobazi nga bwe guli ekaazi ku ttaka ly'abasikawutu. Please turn up and do something. Swamp management, those ones who in NEMA come out and do something with Kazi. We can't support such things going on. Embeera eno yewaliriza abasikawutu okuvayo ne beekubira enduulu ku bantu abatannaba kutegeerekeka abagenda mu maaso n'okuyiwa ettaka mu kisenyi kyabwe ekigatta ku nnyanja Nalubaale nga bagamba nti nabo baveeyo babadduukirire nga bwe bayambye ab'omu Lubigi. Mr. Government, where are you? This is a swamp. This is a swamp around Kazi. Why don't you come and stop such people before constructions go very far? Abasikawutu bano baludde nga beekubira enduulu ku bantu abanyagako ettaka lyabwe kyokka nga tebayambibwa era nga beebuuza olwaleero ne majeeri nga batamanya ngamba basaanyaawo ettaka lyabwe. Who in NEMA come out and do something with Kazi. We can't support such things going on. Ettundutundu ly'ekisenyi erikunukkiriza mu yiika 10 lye lyakayiibwamu ettaka era ng'okusinziira ku bikwatiddwa ku kamera abayiwa ettaka bakyagenda maaso n'omulimu. Woro swamp is being destroyed by these guys claiming to be developing the Kazi.